experience jaina mu byobufuzi bwa Uganda oyo n'amalava mu NUP ebeesanyeewo era nze muteeke waaga NUP tesobola kusigalawo nga Mpuuga agivuddemu. Ebigambo ebyo byogerwa abawagizi ba NRM. Ensonga z'okubeera nti Masaka Mpuuga Nsamba yagobeddwa ku commissioner abasinze ky'omamu omutwe eba NRM kitabudde abawagizi ba National Unity Platform beebuuza nti lwaki NRM ate ekitaddemu nnyo obwagazi, lwaki bwe basinze okulumwa ng'ate ffe ba National Unity Platform tetunnaba kukaaba bwe bamugoba ku bwa leader of opposition era NRM be baliwo nga ba defenders be. Olwaleero bwe yaggiddwa ku bwa commissioner bana NRM be balaga okunyolwa kwabwe. Twebuuza nti ekigendererwa kiri luddawa wakati awo. Singa ab'NUP babadde boogera nga be balumirirwa bandigambye nti wamma babadde bamwagala, naye ate munnaye nga ab'NRM be basinga okulumwa emitima. Kitegeeza ki? Nti ono abadde mukozi waabwe nga bazannyira ddiiru okulaba nti boonoona ekibiina ki National Unity Platform. Bwe yaggiddwawo bawulira okunyolwa kw'amaanyi era bagezaako okwogera ebyogerwa byonna ku social media balage nti nno mwakoze ensobi nnene omuggyawo. Eyavuddewo katulabe NUP bw'etaagende mu maaso. Tambula ne Haji Setu omusomi w'edduwa yagikutuusaako. Haji Setu amukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko omutegeeza ensonga yo yonna gy'oyagala okukuyambamu. Ajja kukuyamba ng'ayita mu kusomera dduwa ate nga naye yeekakasa nti edduwa z'akusomera zikolera ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. NUP mumpulize bulungi aba NUP ensobi gye mukyasinza okukola kwe kuvayo ne mulabisa Honorable Mpuuga olw'ensobi gye yakoze. Abakulembeze bonna basobya naye ensonga mwali zikutte ekisajja kikulu ne muzimalira eyo mu abakulembeze nga temuzirise mu public. Omusajja w'amaanyi bw'atyo empagirwaga gye muyina mu NUP ku experience gy'ayina mu byobufuzi bwa Uganda oyo n'amalava mu NUP ebeesanyeewo era nze muteeke waaga NUP tesobola kusigalawo nga Mpuuga agivuddemu. Ebigambo ebyo byogerwa abawagizi ba NRM. Awo ekibuuzo kyange wekijjira nti abaffe mwagala tulowoozesa nti mwagala nnyo NUP okusinga bannannyiniyo, nti mwe mulwana kulaba nga Mpuuga asigala mu NUP esobola okuwangaala nga weeri. Kati ate nga yo bannannyini NUP ng'ate balwana kugoba kweggyako Mpuuga NUP esaanewo. Mwagala tugaa nti bwekityo bwe kiri nti bannannyini NUP tebagyagala bakolera kugisaanyaawo mwe mulwana kulaba nti eyimirirawo. Twabagamba eno generation gye musaagirako ffe tetuli bannabyabufuzi. Entegera yaffe yanjawulo nnyo ku yammwe bannabyabufuzi. Bwe kibanga NUP kye kibiina ekivuganya ekiri ku mbiranye n'okuvuganya okw'amaanyi nammwe aba NRM. Abaffe mukyagaliza kubeerawo oba kusaanawo. Buli kyonna wa NRM kyolaba kyavaayo n'akoonako nti ekyo NUP yakoze ensobi kigenda giviirako okugwa. Ekyo kyobo abe NUP ekyo kyemba munywererako kyennyini kiba kitegeeza kyennyume kyakyo. Kubanga tibasobola kutwala budde bwabwe kukola zi live, kukola zi video, kugenda ku zi radio, kugenda ku zi interview ekibaluma kiri kimu, lwaki NUP egenda kusaanawo. Ekyo gulaba kisoboka? Basasula ssente NUP esaanewo ate neekola ekigendo gisaanyaawo ate ne bavaayo ne banyiiga nnyo n'okuyomba ne bayomba. Gwe kiraba kisoboka? Aboogera ebigambo ebyo ba NRM kubanga babadde bamanyi nti NUP emaze okugwa mu katego akatagenda kusobozesa mukulembeze wa NUP yenna kuddamu kubaako waayimiridde n'ayogera ku buli bwanguzi. Babadde bamaze okusiba emimwa gya buli mukulembeze wa NUP obutaddamu kwogera ku bubbi, obutaddamu kwogera ku bulyake. Naye kasita mwakibuuse kasolo tepe kwa bagala obasa bakumimwa ne mukajja ko ngamba nti please
tubalaba gye mututwala tetujja kugendayo kati banyiize nnyo bali mu kuyomba beefudde embu baagala nnyo NUP era bagirumirirwa nnyo balwanirira Mpuuga asigale mu NUP esobole okubeerawo kategeddaako ekyokubiri katubabuuze ani yabagambyeko nti Mpuuga bamugobye mu NUP bomubanga ddala mwogera mazima nga mutegeera bulungi nga mwasoma ekiwandiiko ky'omukulembeze ne mukyetegeeza bulungi mwawuliramu ekigambo nti Mpuuga bamugobye mu NUP mutegeera bulungi ddala bimwogera bamuyimiriza mu office gyalimu mu parliament so tebamugobangako mu NUP mwe lwaki muvaayo nga mugamba Mpuuga agenda kuva mu NUP kyogamba nti ekyaleeta Mpuuga mu NUP ekyo ekifo kyalimu kyekyamuleeta mu NUP nti bamuyimiriza ku kifo ekyo olwekitegeeza NUP abagivuddemu ngamba yajja talina kifo kyonna mu parliament NUP nemulonda ku kifo kyamulonda n'asavinga ebbanga lye nemulonda ne ku kifo ekirala kati lwaki mwe mulowooza nti okumuyimirizako ekyo ekifo kye bamuteekako mukiba kitegeeza bamugobi mu NUP yajja lwakubeera mu kifo ekyo tutegeera akyo mukitegedde nti bo propaganda kati gwebakola yenna ku media ali ogu Mpuuga musajja w'amaanyi nnyo era kyobola ne Bobi Wine amutya era Bobi Wine yali mu kulwanyisa Mpuuga Bobi Wine tayagaliza muntu mulala yenna ekibiina ayagala kifuula kise ne famire ye naye nga ku baganda ba Bobi Wine abasukka mu 10 ye yekka ne muganda we Nyanzi be bali mu NUP oba kitegeera ebigambo ebyo byogera abawagizi ba NRM saagala bibafuukira ensonga ebajja ku mulamwa kati bino bigambo byaba NUP abeefudde mu mwetemyemu olw'ekikolwa ekyakoleddwa abakulembeze ba NUP okulabisa mukulembeze munnaabwe olw'okusiiwuka empisa neyeeyisa mu ngeri y'obulyake n'obulabbayi bannange NUP yajja kuleeta njawulo mu byabufuzi bya Uganda oba kitegeera tewali kigenda tufuula banjawulo nga tutambulira mu bigere bye bimu abatusooka bye batambuliramu awo tuba tetulina makulu oba kitegeera mwabagamba nti tebalivuddeyo okulabisa Mpuuga nti mubbi kale katono nnyo ke yakoze baalisirise ne bamuleka njagala mbabuuze okusirika kwa UPC ng'abakulembeze mu yo balidde ssente abaffe kyayamba UPC okusigalawo nedda okusirika kwa FDC ng'abakulembeze mu yo balidde ssente ne babasirikira baleme kubaswaza baleme kubalabisa mu ensonga bazikwate ekisajja kikulu abaffe kyayamba FDC okusigalawo nedda okusirika kwa DP ng'abakulembeze mu DP bali mu kulya ssente mu gavumenti ne bagamba katusirike tetujja balabisa anti bakulembeze bannaffe abo buntu butono nnyo tubikwate engeri ya kisajja kikulu tubimalirize abaffe kyayamba DP okusigalawo nedda kati gwe lwaki olowooza nti okusirika kwa NUP ng'omukulembeze vice president wa party nga yeeyisiza mu ngeri eyawukana n'amateeka g'ekibiina gwe nolowooza nti okusirika kwe kwali badde okulungi lwaki olowooza nti okusirika kw'abakulembeze ba NUP nga basirikira omuntu akoze ekikyamu nti ekigenda oyamba NUP okusurvivinga nga bwe kyayambaani okusirikira abakulembeze abakoze ebikolobero kyayamba kibiina ki okusimattuka omumpembe dikiteeta obutakitwala katufuuke banjawulo okubiri ebirala bwe bibanga biri byagolwa kusirikira abakulembeze balidde mu nsirukwe kusirikira abakulembeze balidde ssente za gavumenti ne bibanga byasaanawo byonna olw'okusirika kati NUP kefuuke eyogera at least ffe tuleetewo enjawulo nti NUP egwe nga bagamba yagwa lwa mazima ekyaviirako NUP okugwa nti mukulembeze waabwe butasirikira abakulembeze banne nga bakoze ensobi kyekyagiviirako okugwa we are so proud of that tugenda kubeera basanyufu nnyo
era nga tukyenyumirizaamu nnyo nti ffe abaawagira ekibiina ekyagwa olwo nga kigwa lwa mazima. Era ensi yonna etegeere nti mu Uganda amazima tegeetaagisa. Lwaki tegeetaagisa? Nti NUP we yasabawo okuyimira ku mazima kyagiviirako okusaanawo n'egwa ng'egudde lwa mazima. Bonna ababbi, abali b'enguzi, abalabbayi, abakenuzi ne badduka mu NUP nga balaba diiru zaabwe tezigenda kukutukirayo. Ejja kuba likodi nnungi gye tulirekawo n'abaana ffe tuli banyumiza. Tife twabeerako mu political party emu n'egwa ng'ekigisudde kubeera ku mazima. Tukkiriza ka NUP kesalewo olw'amazima kubanga n'abaasirikira obulyake n'obuli bw'enguzi mu bibiina byabwe tekyabitaasa kuwona. Kati katubateeke ku pressure tubakuume nga muli ku bunkenke n'okwekengera okw'amaanyi.